Wakwana Sugar Mami naguli akamotoka. Akangulira Ate yakaji omukwano otya? Awunya bulungi gakubye enkondo ayita kuwanva ati. Kale nalaluka nnyo. Alina lips nnungi. Nengamba bakwano bange bagamba bannange. Who's that girl? Wabagamba otya? Who's that girl? Kati agenda okutuzibula amaaso. Nga mutunuulire nambuuza, why are you looking at me like that? Kati nemuddamu ekibuuzo, nemuddamu answer. Nemugamba, in my life I've ever seen a cute girl like you. Ngamba, honey, now you're my husband, but this is an oven. Paka wenatuka nenfuna ekigambo. Nemugamba, you know what? They responded the show. Sheri bagikoze eki? Baji extending ze. Wamugamba they what? Responded. Postponed. Ati sibimanyi. Kati ngenda ntereera mwana wa maama naye akuba bannyongeddeyo emyezi emirala 6. Bakuwedde emyezi oli kuddagala? Okwongera okulya ebibala, okuddamu amaanyi agasobola okukola ku stage. Nina gye nagenzeeko n'ennyimba. Nabadde church emu. Nesinza Mutonzi. Ne bakwongera emyezi 6. Ne baŋŋamba naye kyabulamu emyezi emirala 6. Kale, sooka obuuze ku batulaba. Bannange abatulaba Kachumbali TV. Nsanyuse nnyo okubalaba. Era nsaba mumpe amatu muwulirize olugendo lwange lwe nayitamu okutuuka wano. Okutuuka okulwala. Bantu be bakikutuusaako? Olugendo sijja kukugamba naye bannaffe ndowooza bwe tutambula nabo oba be tuyita nabo oba be tukola nabo mu system, sijja kugamba nti oba ono oba oli. Kuba gye tutambulira leero osanga ono enkya n'osanga oli, anti bonna ng'oyagala babeere mikwano gyo. Amannya go gwani amatuufu? Nze Mawejje Zanda. Mawejje Zanda. Ozaalibwa wa? Nze nzaalibwa Mityana. Ojja otya okuyiga okuyingira endongo? Endongo nagitandikira Mityana. Kutandika okuyingira endongo nali ku ssomero lya Mityana Modern Secondary School. Eyo gye nava mu foomu yange eya foomu enakoma. Waaliwo show yali ezze Mityana nga yali ya Mad Tiger. Ngezze ku Kasiisira Night Club. Kati mu budde obwo twakolanga ze twayitanga karaoke ku masomero, like ku Saturday, ne tuyimba in colors. Nga twegatta amasomero ate ne tukola in colors. Nga bw'omanyi nga waliwo Mityana SSC abaana abaagala okuyimba okuvubuka awo form 4 awo. Abalala bali mu senior 6, abalala badropinga mu kuyimba era njaba kumenyera. Mbamanyi n'obo bambuuzizza. Kati Mad Tiger yali azze. Ekivulu kyali kike nga yakakuba obulamu bw'ensi bunyuma kiro. Mwaka ki ogwo? Ndo yali 98. It was 98. Ekivulu ekyo ne kijja naffe ne twetegeka abaana ab'oku masomero. Kati baali yakitegeka yali munnaffe wa ku masomero. Nga bumanyi abaana nti kati leero tutegeke omuyimbi tumuleete berenga Transday ng'ejja keesa Transnight. Nga twagijja Transday to the Transnight. Kati abagisondera mwalimu waliwo oyo bloga muno oyo mukwano gumeza Eddie Mezaya. Waliwo Medi 5 ye Medi Sentongo kati. Waliwo omulala ejjajja Nana yali South Africa oyo muganda wa Chosen Blood. Kati mu kugitegeka ne bagamba nti kujja kubaamu n'empaka anaaziwangula ajja kufuna $200. Anaayimba oluyimba n'awangula. Kati Mad Tiger bamuleeta nga yagenda okusala empaka ezo. Bagundi mwali musoma nabaawo bonna bomenye?
yawo nabana twali tusoma nabo naye nga bo bandi mu classes za waggulu kuba bali mu form 6 ate nze nali mu form 4. Yes. Kati awo mu mpaka ezo nalina munnange gwe bali bayita Paul Banton nga tuzze tuyimba yimba ebyo by'oku ssomero. Nayagalanga nnyo oluyimba lwa Dan Ragadi. Oluyimba lwo takyalupafominga naye simanyi ayinza okuba lupafominga baali bayita Sikulimba Blenda oli kyana kyange njagala nze nkutwala obeere wange eka Lwaragadi lwali Lwaragadi naye nga yalujja mu Shagi lwava mu Shagi ye gye bayita Mayenjo. Kati mu budde obwo Ragadi naye yali aluzzeemu naye nga alunyonyodde mu ngeri eyo. Kati ffe twalrehasinga ne munnange ne tuluba ne tusinga mu kusinga era twewangulira emitwalo 2. Ne bagatuwa eyaddako yafuna 15 eyaddako yafuna 10 yasembayo yafuna 5. Waliwo n'omugenzi gwe bayita Weatherman. Sebadduka. Yes. Kati eyo gy'ova n'otandika endongo. Eyo gye nva Mad Tiger nga tuzibudde amaaso nga tulaze ntusobola okuyimba endongo n'etandika. Ate Bobi Wine eyaddako n'ajja mu kagoma ka Lubendera awo yewe yatwalira Weatherman. Amujja ku ssomero? Amujja ku ssomero. Namugamba gwe bw'onojja e Kampala munnoonye naye ne banno baleete. Ki ekyamusikiriza okumujjayo eyo? Weatherman yali atusingako obumanyirivu mu kuyimba. Era wali yakuba Biniman naye ye kati yali nga ali ku bategesi kuba yali ayimba ne Jjajja Nana omugenzi Weatherman. Era bwe bayimba akayimba kaabwe ensisi yange naawe siiyo tuyita mbuyisi tulineyo gye tugenda bitulaga teri balyo byalaavu kati manya mutima gwange wagutwala. So abasinga obungi bamanyi nno kyembasaba mwekuume bwe yakola ne Bobi Wine naye ate ng'ayimbako ne Jjajja Nana ensisi yange naawe siiyo. Era bw'avaawo n'ayimba ne Buchaman Irene yali muwola gwe nalondayo mu banki zimaze nandekaawo. Kitegeeza yali kyaliwo nnyo. Yali mukwano gwange nnyo era olunaku lwe bambikira nti avudde mu bulamu bw'ensi amagulu gamenyeka entegetege muno. Ekituufu kye kyamutta? Yali accident. Teyali mu biralalala? Anti ebiralalala bijja ebirala of course bye bikola accident. Accident yamutta. Accident yamutta. Okay. Muveeyo muyingira ekibuga. Tuveeyo tuyingira ekibuga. Olwo Bobby asiimye omukulu. Abo bwe batusooka okujja ate bwe bajja bo baayitawo ne bagenda Ogopa. Ogopa DJs. Kati bamala okukola oluyimba olwo ensisi yange waliwo n'olulalala. Waliwo n'olulala baluyita lwali lulungi nnyo olwo. Kati bamala okuleeta ennyimba ezo zikuba n'essanyu yabakuba. Kati Ssanyu FM bwe wakuba ffe olwo tuli Mityana twewaggula. Twewaggula tulaluka. Waliwo n'omuyimbi omulala yali Maddox Matimba yalina oluyimba lwe bayita Namagembe oliwa. Oyo naye nawuliriza nnyo music we era naye omukubandalula. N'ova ku ssomero? N'oyingira ekibuga? N'yingira ekibuga. Waliwo n'omusajja omulala oyo Brian White oyo nabo baali batusinga class awo bennyini be twali twegomba. Wasoma ne Brian White? Baali batusinga class waggulu nga nze already ndi wafunga ye wa 6 nga n'okuvaamu oba yali amaze. Nga we Mityana? Brian White we Mityana. Bamuzaalawo? Katakala. Waliwo omwami bamuyita Balamu something. Yali baali batunda sigala. Brian White? Dadi wa Brian White yalina edduuka lya sigala nga bw'olaba branch ya sigala ya Sportsman nga balina n'edduuka lye bayita walina n'ebbala gye bayita Barracks. Ebbala nga bayita Barracks? Mityana awo mu town. Ab'Emityana bonna bamanyi Brian White. Kati mama we gyali akyali Emityana? Kyabazadde be nga maama ekyo nali nabulira nti oba yali yava mu bulamu bw'ensi naye nga dadi oyo yaliwo. Dadi ye gyali Emityana? Era Brian White Brian kubanza nali manyi Brian erya White liyinza okuba lyatandikira ku nnaku nze Zandaman kubanga olunaku lwe nawulira nga ate yeyita Brian White nze nali neetuma dda Zanda White. Ate we nagenda maaso ge teyanyaniriza.
But he was my good friend. Teyakwaniriza yakugoba Yansirisa nga tayagala akimanye nti nno omumanyi eri Emityana. Ate nze nali ngenda kuwaana mwana kuba yali amaze okugaggawala. Kiki naye akuwako kasente? Bwe yali tannagaggawala yali nga mpaayo naye bwe yamala okugaggawala ndowooza abantu babeera bize fuuka bize sawadda mulaba. Taata we gyali Mityana? Dadi wa Brian gyali n'abantu ba Brian. Gigamba taata we yali Muyitali. Ndowooza ffe ensonga lwaki yatusirisanga ebimu. Ebyedda taata wa Kirumira gyali? Brian White w'Emityana, Brian w'Emityana. Taata we gyali? Brian mukwano gwange nasula nako naye ku kitanda kye kimu nga bono magamba abooluganda ebinkwano. Tugenda mu club we petwegomba amugezigezi ne mu dduuka ly'obusimu awo waliwo natandikira kuba nali mukujjukujju nnyo nali nansoma naye ate nga waliwo nanjagala nnyo bu mobile phone kati nga olweggulo nsibira nnyo bakanikira obusimu era abandaba abasinga obungi bamumanyi era abandaba bajja kujja mu comment bagambe nti Zandman tumanyi nti w'Emityana ne Brian w'Emityana. Nga taata we atunda dduuka lya sigala? Taddwe yali wa dduuka lya sigala yesagala tuleyo nnyo ye. Anti lwaki tugize kubanga kati yeringa store ate empya because abantu bamanyi taata wa Brian yali Muyitale. Mama yafumbirwa Omuyitale n'afa n'amulekera ebintu n'agaggawala. Buli omu n'omukisa gwe n'ennyonnyolayo. Ne gwe oli wali omumanyi w'Emityana? That one is my friend. Sente yakajja. Ebyo omuntu agenda n'akola n'agaggawala. Sijja kunoonyereza gye yazijja. Agenda n'akola n'agaggawala. Nekyali kyate kigenda mu maaso gate n'akusirisa nga akumanyi kyaliyo. Simanyi lwaki naye ate nali njagala mwaniriza. Nalina nnyo essanyu kuba nalina essanyu lingi nnyo omulundi ogwasookera ddala bwe nawulira nti Brian afunye sente. Ne ngamba bannange sibeera nkula mukwano gwange nga ndi close n'afuna sente. Naye essuubi lye nali nina lyanzigwamu ng'ate bwe nalina okusembera nga basindi bempulira be basemberawo ba DJ Michael bani babigayi nga bulala be basemberawo ngaze ate ndi bbali. Bamuzibu agendako obudwaliro omulabeko mukomera omulabeko. Nanti nange mbadde mulwadde namulabanga ng'alaja nange ennaku ennuma waawo ebizibu byamutuukako. Namukwatibwako ennaku wadde ye teyandaga kusanyuka naye namukwatibwako ennaku kuba nti nali mumanyi mukwano gwange yaliko mukwano gwange ate ne mulaba nga ayisibwa bubi naddala nga bamugja mu mmotoka eyo eyali eyakabangali nga akuba omulanga. Kyankola bubi lwakuba nti nze nali waka nange nga ndi ku ndiri ntaawa naye nagamba bambi ekyandimutuuseeko. So oyingira ekibuga otandikira abo bwayingira ekibuga? Nyingira ekibuga ntandikira kiye Makindye. Olwo nyingira ekibuga ba weatherman bo be batusooka nga bannyonnyodde bayingidde era bwe twayingira waliwo ne munango omulala baali bamuyita Mark. Abasinga obungi abo batumanyi ekibuye bamumanyi bakanikanga naye obusimu bwe nayingira ekibuga kuba yayingira ajja agenda kusoma ku university. Gwe nga we wagudde ku ssomero? Nze ne wagudde ku ssomero nze kuba ndongo nze kukubalaga nze kuyimba nga njagala kubeera sita. Kati nga bomanyi wakajja mu kibuga kati mu kujja nina brother wange mukulu wange yasikira daddi waffe namugamba njagalayo akasente tandika okuyiga okanika computer hardware not software ng'osobola okusumula computer n'okikola ki by the time waliwo computers eziyimirira nampayo akasente nengenda nensasula package gyebayita introduction zaali package nga 3 nyina nga njiga mpola mpola kati mu kuyigirira bwenti engeri gye nali nayigedde okukanika obusimu ekiseera kyatuuka nga nve maki jjukira natandika nva omumaze okusasula package nga nina okuva makingi nga ntambuza bigere paka ku Kampala Road ku kizimbe kye bayita Ambassador House nga we wali omwami oyo wenjigokanikira computers kale ekiseera kyatuuka nga ntambudde nnyo nkooyi ntambuza nnyo ebigere
kale mwami yanyambangayo ngafuuka mukwano gwange ng'oluusi ampayo akasente oluusi baba akomawo ng'abeera ku Entebbe Road nga nyambako nyampisa bulungi teyampisa bubi era yamuconnectingako era yali Eddie we yanjigiriza okukanika obusimu era ye yanjigiriza Eddie Mezaya oyo bamuyita Eddie yata Eddie Mezaya muveeko ate waliwo Eddie yali akanika obusimu kati abeera China mugagga muvundu simanyi nyingeni ezo ez'amamotoka mu Vance. He's a very rich man. He was my good friend. Yansomesa ebintu ebyo era bambi nkwebaza gy'oli yonna bonna oba otulabye Eddie Zanderman nkuwa ekitiibwa ne Jonathan Chale waliwo ne muganda waffe omulala babeera munnaawe omulala babeera mukono abantu abo yali group nga abantu bakulu naye nga banjagala nnyo. Okanika obusimu nga bw'okubalaga kati ekiseera kyatuuka nga emutawuni nkooyeeyo kwe kugamba oyo mukwano gwange gwe nava naye Mitiana yali azze okusoma ye ku university naye nga tusula mu kazigo kekaki kekamu ne mugamba naye lwaki era tetunoonyayo sente ne tukolayo wali kacosiki ne tugulayo kacosiki akamabaati ne bakatwokera ne tuteekamu ka display ne tutandika n'obusimu bwe tuyitamu ne tufunangayo akasente ak'okulya era idea ewe nagirowooza ate oyo mukwano gwange naye yali amanyi bukanika nga ate yansinga nako nagamba ate noolowoozezza nnyo ne mutandikiraawo kati we tutandikiraawo ekibuye twakateeka kibuye kwa Perandi kati bwe tukateeka kwa Perandi omukisa ne gutukwata ng'ate we wali ekiringa senta y'abayimbi esookerwako bakafeero we baabeeranga Basofi Nantongo Kazibwe Kapo Brenda Namatovu Walubani bonna abo ba Sam Mugagga bonna abo twatandikira bonna aba OS awo bonna we twasinkanira mu 1900 meka si 1900 that was 2000 okay yeah okati oluyimba kiri watandikirako natandika n'oluyimba baluyita Kampala City ekibuga ekikyasinze okusanyusa wano kirona misana banna Kampala kitweyagaza ffe bwe natuuka mu Kampala nasooka kuwana kibuga kubanga kyanneewuunyisa nnyo kati oluyimba wali olaba lusobola okukola olwo anti nali suulirangako oluyimba lwange nga luvuga ku radio kolwo lwe nawulira oluyimba lwange nga luvuga ku radio nga mmaze oddukola omuntu eyanyambako kola oluyimba lwo ne lutereera yali omwami bamuyita Emma ne Lexus Kalema ne OS era oluyimba lwange olwokulaga nti gwe tobadde olowooza nga ndi awo ekibi yennyini bwe mmaze oddukola nalukolera mu studio yali Najja Nankumbi gye nasanga Basuuna ne Lexus luleese mmaze oddukola lwali lulina ekibulamu ne ndwongera omulala omwami bamuyita Ronnie Byekwaso yakubira mu Bad Brothers ne ndujjayo nga luteredde ne ndutwala ku CBS CD n'egiteeka ku reception mba mpita ayita mba neighbor we ekibuye mu mabajjiraawo bakanikira ngenda okulira nga oluyimba lwange lwonna nayimbye luyimba mu bajjiro nenkyanga mu bajjiro emisinde ne ngamba why oluyimba luno olugyewo nangamba luli ku CBS luli ku 89 awalita batya Kampala City baalukuba ku CBS emirundi n'emirundi era nenfuna obuganzi Akumedi Bogere Masembe Kulisiwuge bawo bonna bansuuka bakanyanya anti kati emyaka egyo gyali gyadda bwe nvamu olwo ne ndyoka nyingira ne Mama Farida Mama Farida agambe etya Mama Farida lwaki onnumya omutwe nze nfaali kabiri kaliri nze wandi omwoyo kimanyi uliromye ekimoni bana oluyimba lumulumanyi mumbuulireko mumutagiringireko mumbuye ku message ako bwe nvaawo ne ndyoka nkola kitafaali mu ggulu obuyinza oluyimba si lwa ddiini erinnya lyo litiibwe olwo nalukola n'omulangira Suuna anti lwa ddiini anti ate nze nalukola ne nduddamu era ne lukolera abantu bw'ogenda ku lwaki waddamu oluyimba lw'eddiini kyali ŋŋonga kusaaga Bujwe lwava tuba tuyingira waliwo akafo ke bayita ewai kalima kindye taidiwo kalima kindye kawulya naye olabye wali kavaawo we wali ebbaala eno eyabano banimrodi webadde batera okukola eya Pakalasiti ogimanyi
ey'omukyala yabadde eyawaliwa Melano Kirab Melano. Aha, kati awaliwo AY. Kati mu kusooka kwa AY wabeerangawo jam session buli lwa Monday nga bayimbi abakabi ab'amaanyi bajja ne bayimba naffe abalinga abatandika ne mutandikira awo. Kati awo Bobi Wine jjukira twalinga tumwagala nnyo ng'era bw'aba gguse oba Chameleon abo bonna nali mbaagala nnyo. Kati olumu Bobi Wine aba ayingira awo bino byajja bw'ati ng'azimba president Lumuddo yali Bobi Wine, His Excellency. Yatuuka ku mulyango n'ayimba oluyimba olukiyita faali mu ggulu. Ye nno yaluimba mu kusaaga yasinga abantu bamubongako awo. Kati ye teyakigenderera. Ne ŋŋamba kati nenzira ewaka. Bwe nadda ewaka ne ndowooza nnyo ne ŋŋamba sitayi Bobi yayimbye oluyimba luno naye mu nnyimba ze talulina. Ninsooka nennindako nengoberera performance ze zayimba ng'oluyimba taluyimba. Ne ŋŋamba kitegeeza akikola lwa lumu. Yali freestyle ye. Kati nze nekiyimba bannaye mu bbaala nga tuli ku live. Ngenda okulaba abantu bonna nga bakoze bwe bati. Mulangira Ssuuna yali ku keyboard. Nkya nagamba Zandaman jangu tulikodinga oluyimba olwo. No recordinga. Nendu recordinga n'Omulangira Ssuuna. Ebbaala eyo yali ngaawo najja nankumbi ate bwe naluyimbira ne lukwata. Baali bagiyita Nayigala. Sooka olimbe bulire. Kitaffaali mu ggulu ow'obuyinza erinnya lyo litiibwe. In fact lutandika luti Zandaman Sesoyo Omulangira Ssuuna kiri nti kitaffaali omu ow'amadini gonna Katonda tumusinze ali omwoyo ali waggulu kitaffaali mu ggulu ow'obuyinza erinnya lyo litiibwe emirembe gyonna obwakabaka bw'omuggye bujje mu nsi zonna byoyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa eyo mu ggulu. Lwali lusigala lutambulira. Kayimba kalungi lwakuba kaddiini sikako. Anti kaakati ako nako kaba kabonera kakulaga nti Mukama Katonda aba ali naawe. Lwaki olowooza siteebe ekutte ggwe? Yes man. Okakuba. Kakubanga kubanga tuli okusanyusa abantu tetuliwo kweragira ate mu bantu singa kintu okiyimba abantu ne bakyagala. Ofunyeeko ku mukwano gw'abantu abayimbi gwe bafuna dati ettutumu eri abantu ne bajja nga bakwagala nnyo nnyo nnyo. Ettutumu eryo nalifunira muluyimba Mama Farida lwakuba gwagambye ekirabika tewali Kampala oba wali ludda nakuba oluyimba Mama Farida mu wiiki emu waliwo omwami we Kasanda yali ategese show ng'atwala Uncle Jose Chameleon the legendary the number one ng'amutwala Kasanda mu budde obwo era nakwata CD era negiteeka ku Dembe FM ku reception kati walingawo ke bayita akasengejja kawe ka lwaggulo mu babaakuzi oluyimba lwange lwayitawo bakuteekayo n'omuyimbi omulala ne bakuba amasimu ne luyitawo. Oluyimba lwo bakuba amasimu ne luyitawo ne lubwatula bulungi nnyo. In 1 week nemba nga ntandise okukola video era nafuna na offer baginkolera bwereere. Record TV nekuba oluyimba lwange ng'akalango nga buli lunaku ku ssaawa 4 n'eddakiika nazibala zaalinga ssaawa 4 n'eddakiika aga ng'oluyimba lwange luzannya nga luvuga. Waliwo omwami bamuyita Faizo so kati akola ku NBS ne Emerson. Abantu abo mbaagala nnyo nti banzija wala. Faizo yali ku likodi? Yali ku likodi. Waliwo n'oyo omulala abeera ne mukulu Bebe Call Roni. Waliwo Mama Samanene oyo akola nko program ani alwa Musoga munene muyimbi n'okuyimba ayimba n'okuyimba ayina kati muntu wa kati erinnya lye ligenze naye nga otegedde musajja wange yali yesimbawo ko ne bamukuba n'akalulu. Abo bonna baali bantu bange banjagala nnyo. Kati awo naddako kola oluyimba baluyita Mama Asina nenzidako nekola oluyimba onsanyudde. Kati awo mu kutambula bwe ntyo nsooka nembanga ddiriramu mu kuddirira Omulangira Ssuuna naye yagenda n'abula ya myaka gyali 5. Kati bwadde ate ne tuddamu ne tukwatagana kati bwe nakolera ewooma ewoomera ddala ewooma
ewooma ensimbi ewooma essuula n'edda lwewooma. Oluyimba lwo Esebo baluyimba batya? ewooma 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 ewoomera ddala ewooma ewooma ensimbi ewooma essuula n'edda lwewooma. Abamanyi obuwoomi bwayo mmanyi obuswanti bwayo mmanyi obuwoomi 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 bwayo mmanyi akawoowa kawoowa 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 kawoowo kaayo erina amaanyi n'ensimbi eddoola ewooma ewooma ewooma. In fact ndowooza mugende ku YouTube channel yange bagiyita Zanda, bakwita Zandaman. Zandaman Seso kubanga kyentera okuwulira abanfaananya Banjo abanfaananya eri president bakufaananya Bobi Wine nti omufaanana ani yakigamba bangi nnyo si tebakiŋŋambanga ate nenzima wejje n'omuziro niddira gwe gumu bagamba ofaanana Bobi Wine ate agala nkuwulira ebyekugamba nga mpakana oba mikwano gyo be bagamba si mikwano gyange n'abansanga omunyayi mwana yafaanana Bobi. Jjukira kati Bobi ali mu image ndala. Bino ebintu bikyuka. This is another image and is another image now. Nti omufaanana mu face kala kata omufaanana ki? Basically nataddeko cape. Yeah. Ofaanana Bobi Wine. Eri cape eri. Eyo si cape eyo edigia togiraba? Oteeka ka cape kano. Wagamba mufaanana. Ekifaananyi ekyo kijja naye kati babingambanga luli kati kifaananyi kino kyange nga Zandaman. Kati eno image yange teriimu kufaanana muntu yonna. Omanyi waliwo oba okizimba basooka ne bakwefaananyiriza naye kati tewakyali yanefaananyiriza yenze Zandaman Seso. Nadde nkyakunyumiza mu lugendo lwange olw'obulwadde. Olw'obulwadde tugenda tuukayo. Obadde okyajja? Tujja. Kusoomozebwa ki kw'osanze mu music industry? Okusoomoozebwa mwana wa maama kunene nnyo kubanga gye nvudde mu 2000 n'okutuuka wano mulimu kitwandiise oba amalogo oba ng'amasitaani. Netugamba nti nimubaamu ebizibu ebyekikono, netugamba nimubaamu ebizibu eby'entambula ng'emmotoka. Ng'oli muyimbi nga tolina mmotoka olugendo luba lukyali luwanvu. Olugendo olwo nali nduwanguddeko emabega awo olw'emmotoka nga ninamu amafalida. Akamotoka kaali kakadde nali nakafuna awo naye kanvaako kati sikyalina ndi kubigera ate engeri gye mbadde omulwadde. Wakafuna otya? Waliwo omukyalo yali Mungereza yakaali akangulidde. No, wakwana Sugar Mami nagulira akamotoka? Akangulira. Ate omukwano otya? Twasinkana naye Mwanjenwa oba gye twandiise gavana. Omwe namujja eri waggulu gye bayita mu 40+. Gavana eyo manyi bwe njiyingiramu nkoma wansi waggulu eyo waliyo gye batuula abalala? Waliyo gye bayita 40+. Emyaka ana okudda waggulu abakungu be batuulayo. Kati neno wansi ewasookerwako wabeerawo abandibadde batuula nga baministers abakola mu bifo ebyebbeeyi abalinamu ku ssente zaabwe era ne mu dancing floor ne mbamwera ab'ebbeeyi kugamba club governor yonna nga yo club ya Nsunsule. Kati oli mwana muto bana ekinsima tusi oli mwana muto kati mu 40+ wayingirayo? Nali mukujjukujju nnyo banga kyeri okuyingira njenwa nasooka nakuva Mityana nojiyingira naye awo nasasula kuba nali sinaba kukaza kuyimba kwange nakola linnya. Kati bw'oyambuka mu 40+, wamulaba atudde n'omugenda kyali kitya? Kati bwe tuyingira wali omukwano gwange bamuyita Damani weyo Mityana alina daddi wa alina ekyuma ky'okukuta. Daddi in fact kati yafa. Kati abaana abo twalinga abali mu AGM. Kati nga bamanyi abakyotala baba bagagga nga balina ekyuma ekyo ekyemwanyi kizikuba nekimala nekikuba obukuta obukola manyiwa bwe bandibadde basuula mu kiki mu nnimiro. Kati bwalinga bw'abaana buli omu ng'abeerako nti leero lunaku lwange oba eno section eddako yange. Kati eyoyo bwe baagikubanga yatuuka n'ejja miliyoni nga 3.5 oba 4. Kati ng'asimbula okuva Mityana
ng'alina emmotoka bagiyita Challenger mpya te ng'asimbula ku lw'omukago okuva Mityana najja wali Ekibuye olwo nali nakola dde erinnya Maama Farida Kitaffe ali mu ggulu ne Mulindwa oyo nga mulina Nagamanage Kintu Mulindwa naye mwa regimu y'emu Mulindwa era bwe mmala okukola olimba Kitaffe ali mu ggulu Mulindwa oyo yalinga musajja asomesa music ku Mityana SS yali mwana muyizi naye nga mugezi nnyo okuyitibwa endongo amanyi okuba amadinda amanyi okusomesa engoma kale abasomesa bamwagala nnyo ne bagamba nti prefect entertainment prefect kati twamwagala nnyo Mulindwa ng'ayimba buli ddoboozi lyonna school choir nga bwadda kwezi ziri traditional nga muzibu era mu kuyingira ekibuga mbadde neerabidde kumuteeka mu buteesi nti naye twalinga naye okuba ye twamuyitanga Jento Mulindwa enne kati bamuyita lwaki yakubanga nnyo ebikalu yambalanga nnyo empale ezo eza Jento kubanga Jento okusinga okukwatagana naye yali amaze okuyingira HSC ng'ayingidde senior 5 kati ngambala empale ya black eya Jento ng'agikuba akakindo empale ng'azisibira eno nga nze ndi Jento embeera zaali za kizungu nnyo yakubira Jento Mulindwa sebu yagenda ne Bulaya ng'akyali muto ku byokusa baali bamwadoptinze omuzungu Mulindwa oyo gwolaba kati bino ebyobusabize byalimu waliwo n'abalala bano ba Rich Cats waliwo omulala yafa kati wabawo kato bino ebyobusabize byalimu kituufu musamize oba just abeerayo lwakuyimba musamize yabiyingira n'abitegeera n'abinyonnyoka n'abitegeera n'agamba kati musamize ebyaddala ndi eno tuddeyo ku Sugar Mami oyingira gavana ogera mu 49 plus kati tutuuka ku mulyango ne munnange oyo Damani Omukyotala waliwo omukwano gwange nga bamuyita Freeman oyo ye ali mu Mutaasa awo kati yaleeta mukwano gwe ne tutula motoka abantu bameka 3 bana tutuuka ku mulyango gwa gavana mukwano gwange ampa emitwalo 50 agamba zino zizo zakweyagala zikubeeremu yomaista jjukira Bambi Weatherman yali yavaawo kati nga nze Mityana ngaaliyo waliwo ne Rwagapimpe yani Rwagapimpe yayimbanga ne DJ Michael n'abeerako ne King Saha era ndowooza bakyali ne King manyiraga Piper ali ne Ed Kenzo naye waliyo ne Rwagapimpe bamuyita Kibamba kati n'obaawo ne Kabako ne Kabako mwana weeyo naye we Mityana Kabaka ate naye yajja luvannyuma era omukisa gwe ne gukola naye naye yatwalinga naye kati nkulaga nti nyingira kilabu wali tuzeewa mukwano gwange mala okunsimba emitwalo 5 ngamba nsanyuka nnyo mugamba kati ebisigadde kuba nze ku gavana awo bali bampadde omuntu omu nga nyingiza omu era oyo namuyingiza bali abalala ne mbasasulira in advance kati we tuyingira munda ebyokunywa tugula ate oli Omukyotala eyali tanywa mwenge kuba basiraamu yanywa nzijukira teyanywa mwenge yanywa mazzi ne soda yakawakawa kati nze mu kuyingira twali twakayingira nga nfunayo kilabu nabo bannange nga mbagulira kilabu omulala yali anywa nayo ffenna nga tufuna ebyokunywa kuba sente nali nzirina oli yazinkwasa nsobole n'okuspending okugulako ku byokunywa munda nga ye takutte kuba musiraamu kati munnange sonyimuku katono omutwe gugira ne gugiramu ka pressure katono naye nja kukwatirira mpola mpola kati tuba tuli awo tuli mu 40 plus omuwala nga ajja ayitawo bw'ati omuwala nga muwanvu muno mu budde obwo nasooka okulaba omuwala ng'asaze eno bwe wati nga muno mulimu enkuubo era we nasooka okulaba omuwala eyawummula ki ennyindo n'eriki n'eriiso nga yawummula ennyindo n'eriiso ng'awunya bulungi gakubye enkondo ayita buwanvu ati kale nalaluka nnyo ng'alina lipusi nnungi nengamba bakwano bange ne bagamba bannange who's that girl wabagamba otya who's that girl ne bagamba ogambye otya
akayimba kali nali nkaagala nnyo nebagamba na who's that girl temusobola kundeetera mukazi oyo bannange ng'ayambadde nnyo kati ng'ayambadde zino zibuutu empanvu muno by the time zaali zaakabi nnyo kati ng'akubye ka short jean ka accident keefunyizzaako muno akubye akakooti kaali ka yellow nga kuno kuliko obuntu bucepecepe ka leather bannange ng'omuwala awunya bulungi ng'atambula bw'ati akubye kabaga kati naye akabaga kati nikayisizza muno kati nnyo bwe kati kalinga simu eno nnene kati agenda okuyitawo ng'alina ne banna abamwolekera abalala baali babiri naye yenze gwe neegombako ne bamuleeta nensindikaawo kuba ono freeman ono freeman gwegambye mukwano gw'oli n'agenda namukola ki n'amuleeta nga bamuleeta bamugamba bati omuleeta. Come and say hello to our musician. The musician wants to talk to you. Kati akala kali kwogera oluzungu lungi nnyo. Who is that one? Nagamba he's called Zanderman. Nekagamba kati? Who is that one? Who's that one? Kati oli mukwano gwange nakagamba he's called Zanderman. He's a Ugandan artist. And he's a star. Nga bw'omanyi okubaganya. Kati bali abawala abaaliwo akaana kali tekava mu Uganda akali kabeera Bungereza kagendayo nga ebyo byonna bijja mu maaso nali simanyi nti kebweru kati oli munnaabwe yaliko omulala nabagamba Franklin nye alina Zanderman is a musician alina akayimba bakayita Mama Farida nga akayimba bakategeera we bampanguzisa kati omwala oli kwegamba it's okay, let's go and see the celebrity ne bajja mba ndi awo ng'oli ajja ki anigiina naye ningamba wow wamuleesa nasooka nakutyamu naye olw'okuba nti nali nnyweddemu nange natandikirawo hello kati ye naziramu heya omugamba otya hello n'agamba atya heya nemugamba you look so cute nangamba thank you kati naye nampana nangamba oh so you smart nemugamba kati gwali ogunze otya awo nze nali nkubye akajaketi kaali ka musalankwawa naye kaali ka grey kati n'empale nga njeru nga ya jean n'engatto nga ya Timberland nga ya yellow zede zaali ziriko nga nyumye bulungi kuba muli mu kirabu tebakkirizamu topi ozireka maki bweru era bw'otuuka ali ate gavana bw'ogiyingira ng'olimu open don't bw'oyingira ng'oli mu mpale nyimpi don't oba minisita kobaani kifo ky'abakulu so mutandika emboozi kagamba you are smart yes okaddamu kyawo kagamba thank you nikagamba I'm here with my fans my friends ngamba oh that's good they have told me that you're a musician nimugamba of course nimugamba I'm called Zanderman nangamba oh ayina ekigambo kyayogera kyali kya luzungu nga kanzitukire oh God yes oba yagamba oh God yes nagamba is it sure is the guy he's real olwabuuza bawala banne he's the one ne bamusekera namugamba is the one kati bwe bali bwe baseka ningamba bano bankoneddemu in fact let's go to the counter we should sector beers jukira ate baali bankwasizza ekyameka ekyataano nga mbuuza bali abasooka okuseka what do you want omu yasaba bbeero omulala ng'asaba nairo bya bulijjo ebyo mu club bia yaliwa mu club eyo bia wa mutwalo muki mutwalo by the time oba yali kasanvu yali kasanvu nga tannagenda ku mutwalo awo ne mbagulira nairo and a bell kati ono ntuuka ku ono hey tell me your name dear nangamba I'm Franklin nagamba ye Franklin yasoka kungamba I'm Frankie nemugamba what
kati nenziza kuba ne banne bagamba ninga oluzungu lungi ayogera oluzungu lungi kati ne bamukuba akaama namugamba kendeeza nakakana najjamu nagamba I'm Franklin so you are Zander man you are Zander nemugamba yeah you can call me Alexander or you can call me Zander man nagamba I'm gonna call you Zander Zander nangamba nemugamba so what do you want to take nangamba me I want a tequila kati tequila mundamuliza mutwalo ki mutwalo kati nze nali ku club kati nasoka kutumya mmeka 3 nibazireta nawayo emitwalo 5 nibajjako bia za bali ne tequila ki 3 tequila 3 yasaba tequila nomugulira 3 nimugulira 3 olaza amaanyi anti ate n'omuzungu wali alina lukati alabika bulungi naye akubye leather jacket kooti bali bambala bulungi ngera bamanya abaana babagagga omwana omuwa katakira ng'ateeka wano salt ng'akwata n'enniimu ng'asooka akomba omunnyo ng'akomba ng'anuuna enniimu ng'ayiwayo katakira tips esooka neddako n'eyokusatu ngenda okulaba ng'atandika okudigida ng'atandika okudigida yo ateekamu akantu Yahoo! Zander! Let's have fun! Nengamba real? Nemugamba wow! Kati, ngendo kulanga omuntu achamuse tuzinaawo sinawa kwogera bingi. Nengamba kati omuntu ono mukoze ntyo mujja wano. Nenkuba kuba nanga akaama. Nenkuba kono omweru mugagga w'emmotoka. Nemugamba damani. Mwana kachiki mbadde mpuliranga nkategedde. Naye kati wano mu club obudde bwe bweyongera. Watu waitingidde essaawa nga 7 kati bwe zigenda zambuka mu budde bw'ekiro abantu abalala beeyongera nemugamba bayinza okukategula nangamba it's okay tugende my brother nze nazze ku making you happy if you're happy nze am okay jjukira nze nina abakyala eka abasiraamu babeera n'abakyala babiri ate abakyota babasiza obwana nga buto tasi muntu wakwendayenda era kugamba nalina omukwano gwange omutuufu nga tasobola nakumundyamu luki kati simanyi namagezi gye gaava nga nzira kumuwala nga mugamba you know what Franklin today I have a show I have a performance somewhere nambuuza where kati wabuuza where neŋŋamba what nimba nga sikitegedde bulungi najjukira nti bamugambye akakkani nagamba where are you going to perform nemugamba there is a place called Nyondo Club at Entebbe Road najja nankumbi oh you're going to perform nemugamba and it's time olwo tuli babiri ate ffekka tulize mu bisonda by'ekizindalo nze ntudde ku kizindalo ye mukutte bwenti muno olwo mutabbira ne zitakira ziwe zaayitako nenyongerayo drink endala nga ya kilabu naye n'agunywa kati jjukira kati atabise musanyufu nagamba oh let me first go talk to them nagenda n'ayogera nabo kati wamala okwogera nabo nadda nga azina nagamba yeah we are going honey we are going let's take another tequila too ngamugulira endala 2 kati nga sister we bali be yazze nabo abalinga ba sister be nga bajjanga bangamba Zanderman mwana sister afa akumatidde agambye agenda naawe naye tomuyisa obubi tukimanya abayimbi mulina empisa enki naye bambi tomukola ki tukumanyi ojja kuswala konze nembagamba bannange sisobola mutuufu omuwala yali awonya bulungi nembagamba sisobola ate nga nange simufunangako munange kyo ngalaba bwekakuba nga omuwala let's go nga bali tubasibula nga mbogera ne rawundi nga mbawayo ekyebiri transport in fact bonna bawa n'5 nabawa kyebiri oba kyesatu awo nga mbaleka bali happy nga nfuluma n'omwana muwala agenda okutuuka ebweru nga naffe tulina challenger etukula bweti mpya ya black yali mu parking aweza okumulyango bweru ng'eggaali ekuula ng'etunula Entebbe Road kati tutuuka Entebbe Road nali mbeera awo najja nankumbi waliwo supermarket gye bayita Kenjoy oba ogimanyi kati opposite waliyo akazimbe kaliko Sodorin House
kati nga akazimbe nina akazigo naye nga nkasasula emitwalo emeka 5 buli mwezi oba buli wiiki buli mwezi sikulimba olwo nati endongo nali ntoba nayo infact eyo ndowooza oba yali 213 awo bwe watyo munnange nga bradi wange ayimirira ebbali nga nzijamu omwana nga mugamba we are ready to go. Kati waliwo omukwano gwange oli gwe bayita Freeman kate anteguleko omuwala oyo jjukira yali atamidde kati ate nga ne mukwano gwange naye atamidde kati ate ayagala omupaaza kinva mugamba nimugaa hey Freeman wagwan story ki she is mine ate oyagala kuyokya namuvaako namuta nensaza omuntu wange oluguudo ne muyingiza ewaki waka nenzigula ennyumba yange bulungi nga teryankutteko neŋŋamba neeraba wemuleese naye ngaomuwala wa bbeeyi kati tuba tugenda mu kikolwa neŋŋamba fuck off put on nenjira ki agamba oyambale nali ngenda nduma wali ogendako live ndi excited era bannayite muduma abali eyo si birungi nange bwe yaŋŋamba fuck off nenteekako netugira netunyumirwa netumala netugenda netwebaka kati obudde bugenda okukya omuwala agenda okuzibula bw'ati amaaso nga mutunuulidde mu maaso nambuuza ekibuuzo kuba nali mutunuulidde bwe nti nga bwembanga obolese n'omutwe naye nga mutunudde face to face kati ye yagenda okuzuuka nga nze nazuukuse dda naye nga mutunuulidde bwe nti olwo nga ntidde nga bumuwala omulungi ono nzaani yakoze eki eyamuleese mu kano akayumba kaalina amabaati nga waggulu mulimu ekituli kati nga naddira siddi zino zetuyimbisa eziba zikaddiye nga nazizikawo emu mu kabaati ng'enkuba bw'eba etonnye waakiri amazzi gaserengete gayiki gayite ku siddi galeme kugwa munda kati ng'omusana bwe gwaka obulungi gukuba mu bbaati eguyingira munda ezi ne zikwata munda kati buli bbugumu neekola byonna byonna yabinjigiriza omuzijja olwo kati agenda okutuzibula amaaso nga mutunuulire nambuuza why are you looking at me like that kati nemuddamu ekibuuzo nemuddamu answer nemugamba in my life I've ever seen a cute girl like you omwana naddamu nabuuza what nemugamba yes in my life I've ever seen a cute girl like you kati nze kyesaamanya nti ekyo ekigambo omuwala yali abeera eyo mu Bungereza wawa naye nga abazungu abalina biki naye nga tebakimugamba ngaako ekigambo ekyo kyenamugamba kuba abazungu abo era nayigako ebintu bingi nti omuzungu waba ayogera naawe ayagala nnyo okwetegereza maaso omwetegereza oba bwemutunuulira akubuuza lwaki ontunuulira obeera n'ensonga kati omuwala bwe namuwa ensonga eyo agamba this guy is serious naye yakinziramu after nga wayisewo ebbanga kati tugenda mu maaso kati bwamala okuŋŋamba ekyo nti tuzeemu awo tunyumiddwa omukwano biki jjukira bwe twali tuyingira ennyumba eyo tulina bwe twayita ku chicken tonight netugula ebyokulya chips and chicken mbadde neerabiddewo netujja nabyo kati mu kukyamewako omuwala namukozesa mugundi eyo tusooke tukyame waka tulye olyoke ogende performinga ndyoke ngende omwalya mwebaka weebasi twalya twebaka weebasi tekafiisa obyako tugende munange okakasa kavaamu tugende kajja kavaamu munange bwe twamala twebaka weebasi kati era bwe bwakeera nga tuddamu nga tunyumirwa kati ziba ziwera ssaawa nga 7-6 ng'ebbugumu liba lingi nnyo omuwala bwe yatuumira ennyumba eyo oven nagamba honey now you're my husband but this is a oven obeera n'omuwala kumakya ziba nga ssaawa 6 mukyali mu nju nga tukyali mu nnyumba nagamba atya this is a oven nengamba what's a oven
ba oven kale nalinga njiulya nenga tojimanyi bulungi nangamba oven naga Zanda are you a nut nemugamba what's a nut ngebigambo byogere byoluzungu zibimusibikola ki sibimanyi nenga nagudde mukwana ate naye yanjagadde kati nga nsobola okwogera nemugamba you know my dear I want you to come down with your English or reduce reduce kwa kanya reduce your English angamba yeah naye kati ng'Oluganda asobola okulwogera naye nga teluba straight luba broken naye nga aluwulira kati yagamba nati ke kaki nati nagamba abanga ategeeza oli mu kugamba kiki oliko ekikyamu tukikiriza aye nati so mungeri bwetyo kati bambi nagenda nga njigiriza kati mukunjigiriza nanga this is an oven nemugamba so what should we do for the oven nangamba for the oven I will tell you later, don't worry. Because I need to go back home. Kati aba bweyogere kigambo ekyo nenscaringa mutima watasiimyewo nengamba agenda nenziranga muwanvuya nengamba kati oba mukolere ki paka wenatuuka nenfunayo ekigambo nemugamba you know what they responded the show sheri bagikoze eki baji extendinze wamugamba they what responded postponed ati sibimanyi ngezako kukwatagana na muki n'omukyala omuzungu oyo nangamba anti tubadde tugenda kuyimba ggulo obadde tugenda kuyimba ggulo kati tewayimbye so kati ogenda kuyimba leero nemugamba munnange n'ayingira nangamba kale nangamba do you have a Bajaj guy nemugamba what do you mean by Bajaj guy kati kwero nategera nti pichi kuba twali tumanyi boda ki boda kati ngeri gye yakyogeramu nenjiga ne Bajaj wai wano kyali tekinnabatandika kukola nnyo kyali tekinnabakola nga kikyali eri mu bazungu kati ekyo nakyo nenkiyiga nangamba pichi boda nenkitegeera nengamba I have kati wali ekibuye nakoleranga ku busimu nenkubawo essimu nengambawo omwami nti jangu kati bebi neyetegeka nayambala bulungi nangamba give me a boda guy you will take me then ajja kunkomyawo ajja kunninda nkole ki ankomyewo manzi ndowooza byakusaaga era emitima yagenda giri emeka 2 tagenda kudda nafalasira owa boda namugamba nkwegayiridde ngenda kuwa emitwalo egi 2 nali nasuzeemu ne balance omukomyewo omulindo omukomyewo nga wagambye waakiri olabe wakoze eki waakiri olabe wagenze bw'aba aganye nasigala nsaba nenfukamira nensaba mukama katonda mba ndi awo kuba boda namugamba nze mujja kunsanga kuki ku dduuka wali ekibuye katonda waka ngenda kuvaawo jukira nali nasuzeemu n'akasente nga ndi mukyamufu kati ngenda wali kaduuka mba ndi awo ng'owa boda aleese omwana nga mukomeza nga apakinga wali ku stage yaabwe y'ekibuye ya boda omwana agenda okuvaako ng'akulula ka keesi buno ng'obw'omunyonyi n'enkondo engamba maama ndaba ku kiive jukira twali yanjigiriza ebyokiisingira mu public wali mu gavana kisi zatandikirawo takira ziri bwe zakwata nanjigiriza okuba kisi guno ogukuba guno gugenda eno guno gugenda waggulu byonna nabigirako oyo omuwala oggulu wokukola ki oba okuba kisi abantu tebamanya nti banyonyola oba okuba kisi kati nga bwewandirayo n'essimu ojja kugira ati kati guno gwe gwoli gwe gunajja kati guno gwe gw'omumwa gw'omuntu omulala ogulaba ensi wali amanyo waliwo eno peeke this is a peeke eyo peeke kati kiss awala gye bayita cheese bwetyo bweba obalansinga wano wakati oba oyagala noze nowoli otegera byaye yabikuyigiriza kati ate olina okununa nga ate tomusiiga nnyo malusu era amalusu ago gasookanga ne gamukono ga honey don't like that
nagenda nga kuyigiriza nanyi kana obacha aliko bwe nebyo bidda tusobola okwongerezaako ekirala bayita nagambye emboozi girina nnyingi kati munnange amala okunjigiriza kati wamala kujja ajja ne kakeesi nsanyuka hani biki nkuba haga nkuba peki ngamba honey are you not nemugamba no then kiss me nemukisinga ngavudde mbya peke mu bantu abo iye yanyumiddwa omulenzi kati jukira yalina ebibiri nebya kati ze nali simanyi nti noba omukazi yantegedde jukira baagala nnyo abalasita ate kati nga nali mu sitayiro ye kubanga jukira yalina shawuli nene mu zizigo olwo ngena akaviri kali bwe kati nga mwakisi nga nsika akasawo nga nkamutikulako nga nkayingiza mu dduuka mabega wa kaunta abayaye nga baloba abali awo exactly okinzije mu kamwa kubanga bannange Zandamani yamugyewa bannange omuyimbi waffe omuzungu bw'omugyewa ngawunya akawoowo jukira wali okuva ku boda paka okutambula ngeewa nga waliwo distance naye nga akawoowo kasigalawo bwayise we kasigala bannange wamugyewa kajjukira oluganda naye alukola ki alumanyi aluwulira naye tasobola kulwogera bulungi naye nga asobola okuwulira n'amanya kye bategeeza agenda okuwulira nga naye abambye nagamba n'amanya ali ku kiki ku kituufu kati olaba okuteekayo ensawo nagamba honey where is the cash point nimugamba baby ako akategeera anti mbadde nzija nimugamba what are you saying what do you mean by cash point nagamba I want a bank like Barclays Bank or by the time waliwo Crane Access Bank kati ekola nebana egenda mu visa card biche kati bwayogera ekyo bank ngamugambe bank jukira mukasawo yajja mu nsawo eri ennene yalina n'akatono akalala kati bwayogera cash point nentunula akapapula then nayogera bank ne munsongera yali awo opposite ku shero nemugamba oh there is one there ate nga nange nina Crane Access Bank bank obwo bwali babutuyigiriza ng'ogenda n'okagulawo n'oteekangayo sente zo z'okoze kati nali simanyi nti bakayita cash ki point mu lulimi luli olwangu lw'abazungu cash point naye nga tugenda ku cash point nga tukagulawo kuba nali nkamanyi ne tuyingira munda ng'ateeka mu kaadi ye kati kye nali simanyi kye neerabidde wali emabega bwe yali omuwala oli friend we oba sister we yali amunkwasa yaŋŋamba Zanda omuwala oyo buyise bulungi si munnayuganda yagenda e London ng'ali 6 years so ebbanga lyonna erisinga alimaze Bungereza so kati yakomawoko omulundi ogwasooka n'afuna boyfriend naye yakomyewo boyfriend namudisappointing kati guyinza omuwambira awo beera serious tomulaga muki buyaaye era bwentyo bwe nakola kati tudda wali wetubadde cash point nokumazzi nga nkwata olugalo okay nga ngamba honey nyigamu sente zoyagala to withdrawing how much can we withdraw put the money you want to withdraw because we need to nalabye toyina bed sheets ezo zemasuuka your bed sheets are not good ezo zo nali nzimanyi ningamba ayagala zingulira ate nga nange ninawo mumutima gwange kati wangamba nti how much should we put nga nze nyigamu emitwalo 10 n'emeka 15 yangamba nyigamu zoyagala tujje tukozese kati bwe nzinyigamu nendanga zividiyo ningamba nono ndi ku mugagga oli yampadde eggulo sente nono naye ayina esente ningamba mukama God is great kati omuwala oyo n'agira n'agamba bwe nanyiga mwezi 10 in fact ezaavaayo naye ziraga wali nti ziri ready okukola ki okuvaayo nga nateeka mu pini ye kati ziba zirerese wali nti nga zibulako pin code yena bwe yazira nti ziri 15 agira shit nankwata luno olugalo oluwanvu nanyigisaamu sente ye zaayagala nsobola okumala nanyigamu emitwalo 7 mu emeka 5 ningamba
zino zaffe za kulya. Anyiga mu 7.5. Anyiga mu 7.5. Nange ngampunga ngamba nandibanga ndabika nkyuse. Nje ku kituufu. Kati bwe zimala okuvaayo ngamba Alexander, yayikyusa na mu accent. Alexander, now you're my husband. So when we go out, you're my husband. You are the one to be with the money. You're going to suppose to call it. Taking in charge. In charge, since them cards. Say the Nazi poor. Nankwa se mitwala na. Naye nasigaze ezali sigaddameka. Nga 3.5. Ziyankwa sana nga nze nsingako. Kati nangamba naye for the bed sheets nze ngendo zigula. N'ebiddako wano nga tuli ku dduuka. Keep that for you, then ebyo tujja kulaba in the bar. Ngenda okufuluma ka banka mama nga siyenze. Nga nfuuse Zandamani oli fire dede. Olonze kyapa mu mannya go. Mama nga nebaza mukulu ani? wa governor erinnya ligenze. Kojja, abaana bamuyitanga na Kojja. Muko. Anti abantu abagagga bangi bafuna omwo abakazi mwanje nwa mu governor omwo. Ai. Simanyi lwaki erinnya lyerabidde. Muvaawo. Munange ngenda okudda ku dduuka. Ngo obulamu bulungi. Ng'atumya Yugi. Yugi wejja nga tusooka tunywako yanjigiriza bukokuteyiro. Nga tugula enniimu n'omunnyo salt nga tuyisa wano nga bwe tunywamu. Ababooda ne bagamba bannange Zandamani yafunye omuzungu bwe bajja bwabawa omutwalo babadde ebiri n'abayise mu kkubo. Are you okay? But this one is like angry. N'amuwa ekyebiri. Ng'agaba ne ku ssente awo. Ng'agaba ne ku ssente. Ne ngamba maama ebirungi biri mu nsi. Nze yali atunda obusimu, nze yali akanika obusimu nga sikyasobola kanki. Nga sikyasobola bukanika. Nange nempulira oba natera nosobola okwongerezaako awo nyeyo akatonotono okuba omutwe. Okoye. Kale bannaye gwendi naye ono mulwadde si bulungi nnyo naye I think mubeereko ku part 2. Part 2 katusabe kasooka mulamu katono tukomawo ne part 2.